otegeera otya nti oli mulokole mutuufu? Kigwanidde okubanga weetegeera nti ddala ndi mulokole mutuufu ngera Yesu wajja oyingira eggulu nga naye weekakasa nti Yesu wajjira wano eggulu ndikola ki? Ndiyingira. Oli mulokole mutuufu oba toli? Oba tugenda kubanga twekebera mu nze naawe tobe ddala mutuufu Yesu wajja eggulu tuliyingira oba tetuliyingira? Bangi tukuŋŋaanira mu bifo eby'enjawulo naye nga tetumanyi ddala kituufu Yesu wajja eggulu tuyingira oba tetuliyingira. Oba tugenda batukebera mu byawandiikibwa tulabe. Twebaza Katonda kubanga yatuwa ki? Tuwa standard we twekeberera. Togenda kutuuka butuuse mu ggulu obeere surprised. Bannange I didn't make it sigenze ng'otuuseyo nga bakugoba ebugobi. Olina okubanga weekebera ng'okakasa mu butuufu Yesu wajja eggulu ndikola ki? Ndiyingira. Otherwise kino ekitabo kiba kikusaze kubanga tosobola kwekebera n'otegeera nti eggulu Yesu wajja ndikola ki? Ndiyingira. Ng'omwana wa Katonda olina okubanga oli very very sure nga Yesu wajja okola ki? Oyingira eggulu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekisookera ddala kwolabira nti Yesu wajja oyingira eggulu tugenda tulya ebintu bisatu byokka bwe biti. Kimu, bibiri, bisatu nga standard okusinziira ku byawandiikibwa. Tulabe ddala Yesu wajja oyingira eggulu. Pointi esooka egenda kubeera nti wayatula Mukama waffe Yesu. Wamukkiriza n'omutima gwo n'oyatula. Bangi muli madiini mugamba muli ba Yesu naye toyatula. Bagamba yatula olulimi luzitowa. Bagamba yatula toyagala kuyatula. Nga Bayibuli etugamba okwatula. Kale nagamba ebyo byawandiikibwa. Tugende mu kitabo kya Baluumi essula 10:9. Baluumi essula 10 n'olunyiriri lwa 9. Bayibuli egamba kubanga bwe yatula nga Yesu Mukama n'akamwako okawulidde ako n'okukkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Kanduddemu. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Oluzungu egamba etya? Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Bayibuli yange erimu Oluganda n'Oluzungu. Oluganda nkyayiga luyige n'Oluzungu lunyangwira nnyo. Bw'okkiriza n'omutima gwo n'oyatula n'akamwako. Abamugamba Mukama akebera mutima naye nga toyatulanga. Akamwa kano Mukama yakawa amaanyi. Bayibuli egamba okufa n'obulamu biri ku lulimi lwo. Mukama ayagala okola endagaano naye omukkirize. Abalokoka mwebale kubanga mwayatula ne mukola endagaano ne Katonda. Ye point esooka. Bayibuli egambye nti olikola ki? Olirokoka. Egambye nti olokoka saawa eyo nedda. Egambye nti nno olirokoka. Kitegeeza maaso eyo ku lunaku luli eri ogenda kubanga olokolebwa. Lwaki? Kubanga wakkiriza Yesu mu mutima gwo n'oyatula n'akamwako. Eyo eringa invitation card gye bakuwadde kujja ku mukolo. Okwatula Yesu ebira invitation card tekimala. Tugenda kulaba ebintu bisatu kwolabira nti Yesu wajja eggulu olikola ki? Oliyingira. Abamuli omugamba Yesu simanyi nja kutuuka eyo find out. Wano wennyini bw'olina okuzuulira oba oyingira eggulu oba tokola ki? Toyingira. Omwoyo Omutukuvu wali okukuyamba. Oba nga waliwo ekikyagaanye Omwoyo Omutukuvu ajja n'akubuulira nti kino weenenye ku kino. Olina okubeera ng'oli very sure. Bayibuli egamba nti otwatula ebibi byaffe ye mwesigwa okutusonyiwa n'okutunaaza okuva mu mpitambi yaffe yonna. Yokani kisooka emu mwenda. Mwesigwa kitegeeza nti weenenya kkiriza kyakoze ki? Akusonyiye era eggulu ogenda kukola ki? Ogenda kubanga oliyingira. Now tugambye point namba emu kwolabira nti eggulu ogenda kuliyingira nti wakkiriza Yesu n'omutima gwo n'oyatula n'okwatula. Bayibuli ebyogera sinze n'oyatula n'okwatula nti olirokoka. Eyo invitation card gye bakuwa kwe kuyitibwako. We bali correspondinga bulungi n'okkiriza. Akati point namba 2 egenda kubeera nti owulira eddoboozi lya Katonda. Wayitibwa owulira eddoboozi lya Kristo eyakuyita. Bangi mwayitibwa. Bayibuli egamba for many are invited but only few are chosen. Bangi bayitibwa naye abalondemu baki? Batono. Yesu yagenda okwogera ekyo ng'asinziira ku byambalo bye bajjiddemu ku mukolo ku mbaga. Abazze mu ggulu bajjidde mu byambalo ki? Bayitibwa baalokoka naye batuukidde mu ki? Mu byambalo ki? Okay? Bw'obanga towulira ddoboozi lya Katonda Mukama bingi byagenda okukulabulira bigenda okukulemesa okuyingira eggeyeena. Yesu wakkiriza Yesu Bayibuli egamba olirokoka tokeerabiraako. Yolubise tegeeza nti olokosi awo nyirinyiri olirokoka kitegeeza nti bino ebirala by'okola wano eno mu lugendo bisobola okusala oba oyingira eggulu oba tokola ki? Oba toliyingira. Okay? Tugambye mu kitabo kya Yokaana ejja kuba essula ya 10 nnyigira kuba ndoza 27 awo.
Yokaana 10:27 Bayibuli egamba etya? Kansandikire mu Luzungu. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Okay? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Okawulidako? Oluganda egamba etya? Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera. Okay? Era zingoberera. Owulidde? Bw'obanga wakkiriza Yesu baakubulira enjiri n'oyatula n'okkiriza Mukama waffe Yesu. Point number 2, oli ndiga ya Kristo, owulira eddoboozi. Kubanga agambye ye endiga ezize z'amanyi ziwulira eddoboozi lye. Agambye nti endiga zino zikola ki? Endiga zange aziyita zize ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera. Yesu akumanyi. Obanga wamukkiriza naye ekikulu owulira eddoboozi lye. Oyinza okuba nga wakkiriza Yesu naye nga towulira, nga ne bwakugamba towulira ng'oli mu bibyo. Obanga towulira ddoboozi lye toli ndiga ye, togenda kuyingira ggulu. Kubanga bangi bagenda kujja ku lunaku luli bagenda Mukama waffe kitwagobanga emizimu. Abagoba emizimu baali balokole mu linnya lyo. Abagoba emizimu mu linnya lya Yesu be baki abagigoba ne kigenda? Abakola ebyamagero be baki? Si be balokole. Naye abagambe mugende mmwe. Lwaki agenda kubagoba? Kubanga baakola ebyobutali butuukirifu. Okay? Tebaawulira ddoboozi lye, yabalabula ne batawulira, ne batenninya ne batakyuka, ne balowooza nti ekyokuba nti bakkiriza n'omutima ne baatula n'akamwa akabi nti bagenda kuyingira eggulu. Bano bagenda kuswala ku lunaku luli. Saagala gwe munnakyoze obeera omu ku abo. Okay? Namba 2 tugambye ekikakasa nti oyingira eggulu kubanga oli ndiga ya Kristo. Weebale nnyo. Ate owulira eddoboozi lye, agambye nti omumanyi naye akola ki? Akumanyi. Agambye endiga zazitegeera, zimugoberera, kitegeeza naye zimutegeera nga master. Okay? So obanga owulira eddoboozi ya Katonda era ng'omugoberera, ng'owulira eddoboozi ya Kristo, ng'owulira Omwoyo Omutukuvu, kubanga Yesu yatulekera Omwoyo Omutukuvu. Yagamba sigenda balika nga bamulikwa, yagenda mu ggulu nga buli omu amulaba n'atula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Kakati nayineyo n'asindika Omwoyo Omutukuvu. Kati owulira eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu? Oyo Yesu bwe yakulekera owulira eddoboozi lye. Kubanga Yesu agamba nti Omwoyo Omutukuvu tagenda kwogera bibye nga ye, agenda kuwulira okuva eri Yesu byagenda okubuulira. Kuba Yesu agambye nze ngenda omusindika, ndibasindikira Omwoyo Omutukuvu. Gw'alisaba okuva eri ani? Okuva eri Kitaawe. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe Yesu awulira okuva eri Kitaawe, n'Omwoyo Omutukuvu akuwulira okuva Yesu. Omwoyo Omutukuvu yakuleeta okubeera kwaki? Kwa Yesu. Kati wulira eddoboozi lye okuva olwaleero. Ogenda kubeera shuwa kuno ng'otambula oli shuwa togenda kuyingira obwakabaka bwa Katonda. Ekyokusatu nga kyekisembayo kwolabira ebayibuli obanga olimpya subscribing kweno channel kona kade selecting all. Obubaka buno bulayitinge twagala butambule butuke ku buli muntu yenna kubanga buli muntu nayitaako kubanga abuulira. Kalayika kagenda kubuyambako kubutambuza. Bw'okakoonako manya nti owagidde obubaka buno okubanga YouTube ebutambuza butuke ku buli muntu yenna. Kalayika ako mukwano gwange kakondeko tekakukola bubi naye katambuza obubaka buno. Bago nimpya subscribing akona kade selecting all. Onachikola ekyo ojja batomisinga video zaffe zitekayo wano buli lunaku. Mu comment section mulimu enamba y'essimu, comment esookera ddala bwogera mu comment section. Namba y'essimu giweerezeko message joining ku WhatsApp group yaffe y'ekkanisa genda kubanga wayiga bingi fena omukisa ogw'okubanga oyiga okuweereza Katonda. Yes, okuweereza Katonda mulimu omukisa. Tugabye point yaffe namba 3 ate nga yegenda okubanga yesembayo ku nsonga eno ey'okubanga okakasa otya Yesu bajja eggulu liyingira. Namba emu twagambye nti nno olina okubanga wayatula Kristo. Bayibuli bwegambye. Ekyokubiri ng'owulira eddoboozi lye. Ekyokusatu tokoma kuwulira eddoboozi naye ng'oli mukozi wa kigambo. Bw'obanga toli mukozi wa kigambo nga wayatula ng'era eddoboozi oliwulira naye nga tokola ddoboozi kye likugamba nti mukwano gwange oli mu buzibu obw'amaanyi, oli musayikire Yesu okwegaana ku lunaku luli. Kibi nnyo ogenda mu maaso ga Yesu n'agamba gwe vva wano sikumanyi. N'agamba gwe vva wano sikola ki sikumanyi. Wagoba emizimu, waweereza, wakola byonna n'agamba sikumanyi, wayamba n'abanaku naye nga tewakola kigambo. Tulebe ekitabo kya Yakobo essula esooka 22. Bayibuli etugamba etya? Naye mubeerenga bakozi ba kigambo so si buwulizi nga mwerimbalimba. Mubeere bakozi ba kigambo so si buwulizi nga mukola ki? Nga mwerimbalimba. Kitegeeza waliwo abawulira obuwulizi ekigambo nga mwerimbalimba naye ng'okimanyi nti eggulu togenda kuliyingira.
bw'obanga tokola kigambo manya nti eggulu togenda kuliyingira. Batugambye tubeere baki bakozi so si bawulize. Ndowooza kirabye nti wali abawulize obuwulize eddoboozi aliwulira enjiri agiwulira naye nga takyuka. Kati omuntu n'abuuza tegeera nti eddoboozi lya Katonda era sitaani gy'olitegeera otya? Otegeera otya nti sitaani yayogera ono Katonda yakola ki? Yayogera. Era sitaani era obiraba most of the times sitaani so otegeera nti sitaani yakola ki? Yayogera. Ogenda kwawulira ki? Ng'omanyi ekigambo kya Katonda. Obanga tomanyi ekigambo kya Katonda ogenda kwawulira ku ki? Bayibuli egamba tubalira ku ki? Ebibala ebituufu by'obimanyi. Yesu yayogera kyo kimanyi nti sitaani bw'aleeta ekintu controversial so otegeera nti kino si kyabwa Katonda. Oba Bayibuli yo togisoma. Okay? Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. Okukkiriza kuva mu kola ki? Kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. Kati ogenda kukkiriza kyo tamanyi. So kitegeeza n'okusoma ekigambo kya Katonda. Beera mukozi waakyo so si mu ki? Muwulize. Otakikola ekyo manya eggulu togenda kukola ki? Togenda kuliyingira. Otwongerayo mu kitabo kino ekyekimu ekya Yakobo. Yakobo tubadde mu Yakobo essula esooka luli olunyiriri lwa 22 katuleera mu Yakobo y'omu. Yakobo y'omu essula 2 tujagenda ku lunyiriri lwa 19. Okay? Bayibuli egamba okkiriza nka Katonda ali omu era okola bulungi. Era ne baddayimooni bakkiriza ne bakankana. Mukama waffe omulungi bazibe. Tokkiriza nti waliwo Katonda omu era okola bulungi. Naye ne baddayimooni nabo balina okukkiriza nti Katonda ali atya? Ali omu. Ngamba ggwe abawuza bagamba ne mulokoke. Kkiriza Yesu. Wuli eddoboozi lye n'ogamba nze nzikiriza waliwo Katonda omu. Ekyo tekimala. Ne Setaani akkiriza waliwo Katonda omu. Era n'okkankana akankana. Mujjukira omusajja aliko dayimooni region namba. Abatamanyi region kitegeeze 4,000. Ebiseera bali abajaasi babalira mu region. Ngetegeeze 4,000. Foot soldiers 4,000 region. Yesu bwe yajja mizimu gy'ereeta nagyo egiri mu musajja n'atandika okukankana tetusaasire tosale musango akadde kaffe tekannaba tukwegayiridde nga gira gyerogoza tusindike wali mu mbizzi. Mukama yeebazibwe nnyo. Nagibuuza gwa ndi region kubanga tuli bangi. Okukankana nga gikola ki? Nga gikankana nagikasuka mu mbizzi zigenda ne zibbika mu nnyanja ne zifa. Zino ezaffe ze tuli zibbika mu nnyanja ne zikola ki? Nizifa. Okay? Okkiriza ki ekikwawula nti nno okkiriza Katonda ebikolwa byo emizimu ebikola byagyo bimanyi nti Katonda gy'ali n'ebikola byagyo byawukana n'ebya Katonda. Kane bw'ogifaanana nga jjo ojja kukomekerera nga jjo kuba enkomerero y'ekibi kufa yena bagitondera mizimu. Naye ati kati gwe okugendayo ojjaba okoze ensobi kubanga waliwo ekisa kya Katonda olwaliro okuba nga okkiriza Yesu oyingira obwakabaka bwa Katonda. Okay? So obanga toli mukozi wa kigambo ogenda kusanga obuzibu obwamanyi. Tubadde ku lwa 19 olwabiri lugamba lutya? Naye oyogera batugamba bano dayimooni zikankana olwabiri naye oyagala okutegeera gwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza ewatali bikolwa tekiriiko kyekugasa. Abuuza nti gwe okukkiriza okutaliiko bikolwa byetegeera kyekutaliko kikugasa. Nayogera ku Ibulayimu yapuluvinga okukkiriza kwe n'ebikolwa bye nga mu byagezo. Okukkiriza kwa Ibulayimu yamugamba asaddake mutabani we n'amukwata. Naye ng'ali akkiriza Katonda naye okukkiriza kwa puluvingibwa naki? Nabikolwa bye. Ebikolwa byo birina okuba nga bitambulira wamu n'okukkiriza kw'ogwe mulokole. Eddoboozi lya Katonda olina okuba ng'oliwulira ate ng'olitambulira kulenza obula mpulira nti eddoboozi lya Katonda era nditegeera ntya. Sokera ddala soma ekigambo kya Katonda. Okay? Bw'onasoma ekigambo kya Katonda ojja kuyiga okwawula ekya Setaani n'ekya Katonda ng'osomye. Bw'onaba tosomye and you assume that omanyi ogenda kuba mu buzibu. Ojja kuba wayizeekinga. Olowooza lwaki Mukama batuwa ekigambo kye? Kisome ate okole kye kigamba. So okola eddoboozi lya Katonda okuyita mu ssaala. Bino byonna bye njogera it is a must ng'omwana wa Katonda okubanga obikola n'etteeka. Soma ekigambo kya Katonda, saba. Bw'onaasaba Mukama agenda kwogera naawe. Ati anaakuwa ekirooto, ati anaakuwa okwolesebwa, ati onaawulira ku ddoboozi. Njogera n'abamu wano nga byonna bye njogedde mbiwuliddeko. Wali owulidde ku ddoboozi lya Katonda, wali ofunye ku kwolesebwa ng'ate Mukama yalegedde naawe okuyita mu kigambo kye. Enjiri ng'eno ng'ogiwulira manya nti Mukama bayogera naawe. Mukama ayogera n'abantu be. Mukama ayogera okuyita baweereza be. Enjiri ng'eno ng'ogiwulira ekigambo nga kino Mukama aba ayogera naawe. Abayogera n'omutima gwo direct. N'abatubuulira enjiri Mukama yaba basindise. Okay? So ng'owulira pastor wo,
ng'owulira abaweereza ba Katonda oba ng'owulira eddoboozi lya Katonda. So kubanga oli oba kanuulira Katonda ng'ayogera naawe mu mutima gwo, ng'ayogera naawe eyo munda mu mutima gwo. Naye ng'ekigambo kye nakyakyogereramu nnyo. Nze nga nakalokoka mu Seventh Day n'ambuulira enjiri, n'ambuulira tolyanga kino, tolyanga kiri, gano mateeka ga Sabbiiti gaaki. Ne mbeera confused nze nali ngenda kubeera mu Seventh Day. N'omanyi kyannyamba? Nali oba onoonya kituufu oba oyagala kumanya. Kati nali ndi confused awo, ne nkwata Bayibuli yange ne ngiwanika ng'agenze bw'ati. Bwe nagibikkula bwe nti, ne ngwa ku lunyiriri ne mulinda enkeera ng'alina ky'aŋŋamba. Nga lugambira ddala tebabanenyanga ku lw'amateeka ga Sabbiiti na biki byonna nti ebyalinga kizikiza. Ne mulinda ne mukuba point. Kigambo kya Katonda kikutaasiza ddala. Dawudi yagamba nti nno aterese ekigambo kya Katonda mu ye kimukuume aleme okwonoona. Kigambo kya Katonda munne kikutaasiza ddala. Mukama n'ampa ebiwandiiko ebiwerako ne mulinda ne mukuba ki point. Nga Mwoyo Mutukuvu tamumanyi amujerega, okwogera mu nnimi akujerega, ng'ate Bayibuli erina engeri gy'ekusomesaako. Okay? So, bw'onaaba tomanyi ekigambo kya Katonda, even bannabbi b'obulimba bagenda ku confuse, ogenda kubula. Wakkiriza Yesu wambu walokoka, naye oba tomanyi ekigambo ogenda kubulira ddala. Yesu yogera mu kitabo kya Matayo, enjo sembyeyo kino, okay? Kitabo kya Matayo 7, tandika ku nnyo 24. N'agamba nti awulira ebigambo bye. Abikola ki? Abiwulira n'abikola. Afaananyizibwa ng'omusajja eyazimba ennyumba ku ki? Fakti yamuyita omusajja omugezi eyazimba ennyumba ku lwazi. Enkuba yatonnya, mukoka n'ajja, kibuyaga n'ayitawo, ennyumba ye teyagwa lwansonga yali ezimbiddwa ku lwazi. Wulya nno, bw'ogenda ku nnyo 26 n'agamba oyo awulira ebigambo bye n'atabikola. Afaananyizibwa ng'omusajja omusiru, yamuyita musiru Yesu kennyini. N'agamba nti yazimba ennyumba ku ki? Ku musenyu. Kuba yatonnya, mukoka n'ajja, kibuyaga n'akunta, Bayibuli egambye ennyumba ye n'egwa n'okugwa okunene. Lwaki? Kubanga yawulira ebigambo bya Kristo, teyakola. Okugwa okunene kwe kulwa kugenda mu Geyeena. Si nnyumba, eno si nnyumba, era yogera ku bantu. Era gwe bw'olotanga ennyumba ebiseera ebisinga Mukama baategeeza ggwe. Bwe banga nzigula aba alaga ggwe mukwano gwange nti nzije nzigule, omulaba ayita obuyisi. Okitegedde mulokole? Nzije nzigule omulaba akola ki? Ayita obuyisi. Bwe ziba enzije enzigali ng'otolina access, Mukama bakulaga tolina access. Enzije enzigali mu maaso go. Mukama yeebazibwe nnyo. Bwe ziba nga nzigule nga bakugulyewo ng'oyitawo ng'omanya Mukama enzije azikoze ki? Azigudde. So, beera omugezi Bayibuli kweyogerako eyazimba ku lwazi ng'awulira ebigambo bya Kristo, ate n'atabulira buwulizi n'abeera mukozi waabyo n'abikola. Garanti bw'onaakola ebyo bintu bisatu bye nkugambye wammanga, ogenda kubeera ng'oyingira obwakabaka bwa Katonda. Togenda kuba na kutya kwonna. N'Omwoyo Mutukuvu ono Yesu gwe yatuwa akuwa assurance kubanga ye akubuulira. Oyo alumiriza ekibi n'omusango tagenda kulinda ku lunaku luwe lw'enkomerero alyoka akulumiriza ekibi n'omusango, akulumiririza wano osobole okwenenya, bamukuwanga omubeezi asobole okukuyamba oyingira obwakabaka bwa Katonda. Kati bangi bakkiriza Yesu, oyogeranga bw'olabye, ekkanisa gy'ogendamu tebasomesa kigambo, basomesa kitwale yekka, kugamba oli awo oli confused. Ate abalukulu bati bayigira ebigambo ebikyafu mu kamwa kaabwe, amala gayogera tafa nayo, tamanyi nti no Bayibuli egamba Yesu kennyini fact yagamba nti n'ebigambo by'oyogera biri kusalisa omusango ku lunaku luli. Ebigambo byokka biri kusalisa omusango. N'agamba nti woliita omuntu gy'asine mulimita nti musiru ng'ogwande okusukasuka lwa mu muliro, kati bino tobimanyi. N'ogamba wakkiriza Yesu ogamba ati n'olwokuba nti wakkiriza n'omutima gwo, Bayibuli egambye nti olirokoka, nti ddala ogamba olirokoka n'ebintu kulina bigatta byonna n'obalansinga wamu n'olaba woogwa. So, Mukama Katonda banjagalire, abankolere bulungi, abansanyusize, mutegeere ekigambo kya Katonda, muwulire eddoboozi lye, mumugoberere, mwebale kulokoka. Oba tonaba kulokoka akaseera keekano mukwano gwange, lokoka, kkiriza n'omutima gwo olokoke, tandika okuba ng'ofuna chance kuli eddoboozi lya Katonda, kubanga Bayibuli egamba owulira eddoboozi lya Katonda twakanyiza mutima gwo. Nakoze ka video akoogera ku Yesu ennaku 3 gye yazimala ng'amaze okufa. Okay? Yesu yafa 45. Ennaku ezo 3 yazimala kona bano waggulu, ojja kuba ng'olaba ka video ako. Kweno kyano ogenda kutegeera bingi, eno kyano buli mwana wa Katonda wenna ogyetaaga. Subscribingako nakade osobola okuba nga video ziteeka must buli kaseera kona nga video akaddako Yesu yamalawa ennaku bwe yafa n'agenda mu ntaana. Beere bulungi, mwera basikale ba TV, eno bagiyita Chosen Redemption. Bye bye.